Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Kanange mwanyinazi nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza nti nateera olunaku luno olusazeewo osookere ku nsulo eyenkya eri awo ku bigere bya Yesu omulokozi waffe. Kwebaza era njagala kwebaza nti ofisizza obudde. Bangi bafuluma bufulumi nga tebafuddeyo okumanya Katonda kyalowooleza obulamu bwabwe. Naye ggwe osazeewo okujja obeeko ne by'owuliriza kuva mu kigambo kya Katonda. Ate ng'oyagala bibeere entanda eneekuyisa mu lunaku luno olwaleero. Mukama abadde wa kisa, tuwadde obulamu. Tetuli babbeeyi okukira abo abaawummudde. Naye lwa kisa kye n'okwagala kwe kyekivudde tetumalibwawo ng'okukungubaga 3:23 bw'agamba. Kale gaba malala gwe okulowooza nti gwe weezuukusa. Gwe bali bangi abataddeko akadde k'essaawa kabazuukuse ku makya. Naye ng'akadde ako kaavuze ye n'atazuukuka kubanga yafudde. Kale gwe okubeera omulamu gwe mukisa Mukama Katonda gw'atuwadde gwe nange. Okutereeza amakubo gaffe nga kikyasoboka. Tuleme okufa nga tuzikiririra mu bibi byaffe. Naye ne bwe tuba nga tuwummudde tuwummule nga tuwummula n'essuubi ery'okulaba Mukama waffe Yesu Kristo ng'ajjira ku bire. Amannya agange nze Ziwa Elia nga bulijjo. Omuweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo nga nsinziriza mu kkanisa ya Seventh Adventist esiŋŋaanibwawo ewa Makerere ku Gaddafi Road opposite Road Development Center ng'oyambukiriza ogenda ku kasozi akabayivu ak'e Makerere. Njagala nga tunawo okuyingira mu kyakuyiga kyaffe ekyolwaleero tukutandike n'okusaba. Mukama omulungi ow'ekisa, nate tuzze gy'oli enkyene ya leero. Okusooka tukwebaza. Obadde mulungi gye tuli, obulamu bwaffe obugabiridde. Omukka ogw'obulamu tugulina mu nnyindo zaffe. Kyetuvudde tukola okusalawo nze ne muganda wange ne mwannyinaze okutandika naawe mu by'okuyiga ku nsulo eno ey'enkya. Kkiriza Mukama otuwe omwoyo omutukuvu abeere omuluŋŋamya, byonna bye nnaayogera bireme okuba ebyange ku bwange naye bibeere ebyo omwoyo bwe banaaba atadde ku mutima gwange. Yogera nze naatuukiriza ekyo ky'oyagala. Kwe kusaba kwange n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti bwe tweweerayo ddala. Bwe tukola ki? Bwe twewaayo. Bwe tukola ki? Bwe twewaayo. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira lugamba era nga luvudde mu kitabo ekya Yobu. Yobu essula y'e14 olunyiriri lujja kuba lwa 4. Yobu kyekitabo ekisooka Zabbuli eriyo yabadde tamanyi. Bw'oba tunayingira Zabbuli ekitabo ekiri awo kyekya Yobu agamba ani ayinza okuggya ekintu ekirongoofu mu kitali kirongoofu? Ani ayinza okuggya ekirongoofu mu kitali kirongoofu? Tewali n'omu. Tewali n'omu. Sijja kukuyisa mu ssula eyo na biki ebyali bibaddewo naye olunyiri osaagala lukuulikikirenga olutegeeza nti tekisobola kuba Katonda asaba ebyo byonna abikola ki? Abisobola. Naye bino ebibuuzo byali bibuuzibwa muntu abuuza muntu munne. Ebigambo ebisiŋŋanibwa mu kitabo ekyasooka okuwandiikibwa mu ekya Bayibuli bijja n'ebibuuzo ebizze bibuuzibwa abantu aba buli mulembe ogujja n'omulembe oguddawo n'oguddirira oguddawo emirembe bukyanga nsi etondebwa. Ebibuuzo bino
bizze bibuuzibwa nga buli abeera ku nsi kuno abyebuuza. Bagambye nti ekitabo ekyasooka okukola ki okuwandiikibwa oli ajja kutunuulira nti lubereberye kyekitabo ekyasooka okuwandiikibwa mu Bayibuli nedda. Ekitabo ekyasooka okuwandiikibwa mu Bayibuli okusinziira ku abo abaasoma ebyafaayo ababikenkuseemu kyekitabo kya Yobu. Ekitabo kino kye kimu ku bitabo Musa bye yawandiika. Musa bw'awandiika ekitabo kya Yobu olwo ate n'awandiika ekitabo kya lubereberye n'awandiika ne Kuva. Ebitabo yawandiika bimeka? Yawandiika 5. Kale ebibuuzo bino bye mbadde ngezaako okulaga nti ebibuuzo bino bizze byebuuzibwa mulembe ku mulembe ogujja n'oguddawo n'oguvaawo, byonna nga beebuuza ebibuuzo bino. Ng'ebibuuzo byekuusa ku bulamu, okufa n'okubonaabona. Nze njagala yombeyo omuntu omu ateebuuzangako nti obulamu bwange bunaaba butya, enkya nnaabaawo. Oli neyebuuza nti bwe tufa tulaga wa? Ebibuuzo byonna ani yaleeta okufa kwavaawa? Okubonaabona, lwaki tubonaabona? Ebyo ebibuuzo tubikola ki? Tubyebuuza. Bajjajjaffe babyebuuza, n'abaana baffe ne bazzukulu baffe bagenda kubikola ki? Babyebuuza era bajja kubyebuuza. Kale Bayibuli kyevudde ebuuza okuyita mu kitabo kya Yobu nti waliwo ayinza okujja ekirongoofu mu kitali kirongoofu. Ne tugenda ne twebuuza era ng'ekyokwebuuza bwe kiri nga tubanga abalagira abakkaatiriza Isaaya essula y'enkaga-mu-ennya olunyolo olwokuna olw'omukaaga agamba nti obutuukirivu bwammwe bulinga enziina ezikoze eki? Ezikongedde. Bw'agenda mu kubikkulirwa essula eyokusatu olunyolo 17 agamba atya? Nkulaga nti oli yabuuza Yobu nti teri ayinza kujja kirongoofu mu kitali kirongoofu. Isaaya, Katonda agamba Isaaya nti n'obutuukirivu bwammwe obwo bwe mulowooza nti muteredde, mutukula nnyo, ze nziina. Tulabanga kugamba nti omuntu obadde oyozezza engoye, oli najja akwata olugoye lwolowooza nti otukuzzayo naga terutukudde, n'alukwata n'alukola ki? N'aluzza mu mazzi. Kyekino Isaaya Katonda kyamugamba nti obutuukirivu bwammwe bwe mulowooza nti mubwenyumirizaamu nti muteredde mu maaso gange, ze nziina ezikoze eki? Ezikongedde. Enkonge etera kukwata mu bifo ebitaggwamu mazzi. Kati ate enkonge gye njagala otunuulire y'enkonge eyo erimu n'olusereraserera, olusabbuuni obadde mu kinaabiro waliwo akantuntu akasereraserera kenyinyalwa. Kati kitunuulire nti agambye obutuukirivu bwo bulowooza nti oteredde mu maaso ga Katonda. Nziina kwe kubeera nti essaati eno evudde mu kubeera essaati etandise okuyulikayulika n'efuuka oluziina. Agambye enziina ezikoze eki? Ezikongedde. Kubikkulirwa ssuula 3 olunyolo 17 atugambye atya? Kubikkulirwa 13 olunyiriri, kubikkulirwa ssuula 3 olunyiriri olw'okumeka olw'e17 atugambye atya? Kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde, so siriiko kye nneetaaga. So tomanyi nga oli munaku ggwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali ki? Ali obwerere. Tobanga kweragira ku banno ng'obalaganga ggwe omugagga ennyo. Kati bino njagala okitunuulize, katusooke tutunuulire mu mbeera y'ebyenfuna. Golowooza ogaggawadde nnyo, tolina kyetaago kyonna mu bulamu obwo. Ne wajjawo omuntu agamba nti ebyo byonna twali tulabyeko mirembe ki? Emirembe engalo.
abantu abalina ensimbi kati gwe anyumye ensimbi njagala okutegeeza oli mwavu oli munaku. Omuntu okugamba ekigambo ekyo nga gwe obadde weewulira nti woli olina akamotoka ko olina ki naga nti ebyo byonna by'oyogerako nti bugagga oli ku bunaku bw'okoze eki bw'otuddeko oli ku bunaku bw'okoze eki bw'otuddeko. Naye kankize mu by'omwoyo agambye nti ogamba nti ogagga wadde tolina kyokoze eki kye weetaaga bwe butuukirivu obubwo olowooza nti otuukiridde. Naye Katonda Yesu agamba Yokaana nti ekkanisa eno ey'omulembe guno be bantu abaki abalina obutuukirivu balowooza nti tebanneetaaga mu bulamu bwabwe. Bw'obanga mwennyinaze muganda wange olwadde oli awo olowooza nti bw'amala okutege amazima ogalina toweetaaga Kristo n'omulundi n'ogumu ebyo byaggwa. Kyavudde agamba nti njagala okitegeere olwaleero nti oli munaku asaasirwa. Omuntu okugamba ekigamba nti akusaasira busaasizi. Okusaasira omuntu abadde alowooza nti mugaggawo kiba kimulengezza kiba kikuseeseetudde ddala ly'obadde olowooza nti otuuseeko ne kikukomyawo w'okola ki w'ogwanidde okubeera. Kino Yesu kyakyagezaako okukola ki okujjayo okutulaga. Kale no obutuukirivu bwe twagala okutuukako tunaabufuna tutya kubanga atuteeka ku minzaani yaagaye nti obutuukirivu bwo nziina ezikongedde. Olowooza nti ogagga wadde tolina kikubulako ate munnange akulaze nti oli wakusaasirwa. Amadaala ago agakoze eki agaseeseetudde okuva obadde ogatutte n'agassa wansi. Ate bw'obanga tolina butuukirivu tojja kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda obulamu obutaliggwawo tojja bukola ki tojja bufuna. Kati obutuukirivu obwo obutusaanyiza okufuna obulamu obutaggwawo tubufuna tutya? Omutwe gw'ekyokuyiga kyekuvudde gutugamba bwe tweweerayo ddala tukole ki tweweeyo. Omuwandiisi omu mu kitabo kye ekigamba nti ebyokuyiga ebikulu okuva eri Kristo agamba atya? Agamba nti okuyita mu buwulize obutuukiridde. Kristo atusobozesa era yatusobozesa ffe ng'abantu okubeera naffe abawulize era abagonvu eri amateeka ga Katonda. Kale bwe twewaayo mu mikono gya Kristo nti omutima gwaffe ne gulyoka gwegattira ddala wamu n'omutima gwe, enteekateeka zaffe ne ziryoka zikwataganyisibwa n'ezize, olwo ebirowoozo byaffe ne bifuuka omuntu omu naye n'ebirowoozo ebibye. Okufumiitirizibwa kwaffe ne kutwalibwa mu buwambe ne kufuuka okukwe. Olwo ne tutandika okubeera n'obulamu nga ye yali mu bulamu bwaffe. Pawulo kyava agamba nti obulamu bwe nnina si bwange, bwa Yesu akola ki ali mu nze. Naye olunyiriri oluzijidde lwe luno oluli mu Baluumi essuula ey'omukaaga. Njagala nsome olunyiriri lwakumeka. Katutandikire ku lunyiriri olwokutaano. Baluumi essuula mukaaga olunyiriri olwokutaano agamba nti kuba obanga twagattibwa wamu naye mu kifaananyi ky'okufa kwe era twagattibwa ne mu kifaananyi ky'okuzuukira kwe. Bwe tukkiriza Yesu Kristo ne tubatizibwa tufuuka kitundu ku bulamu, tugattibwa naye. Era agamba olunyiriri olw'omukaaga bwe tumanya kino ng'omuntu waffe ow'edda yakomererwa wamu naye, omubiri gw'ekibi gulyoke gugibwewo, tuleme kubeeranga nate abaddu b'ekibi. Kubanga afa nga takyaliko musango eri ekibi. Naye obanga twafiira wamu ne Kristo era tuzuukira ne tubeera balamu wamu naye.
bwe tumanyi nga Kristo yamala okuzuukizibwa mu bafu takyafa nate okufa tekukyamufuga kubanga okufa kwe yafa ku kibi omulundi gumu naye obulamu bw'alina ali nabwo eri Katonda. Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abafu. Kyagezaawo okugyayo mu ssuula eno ey'omukaaga nti bwe weegatta ne Yesu Kristo, bw'ofa bw'obatizibwa n'okkiriza Yesu Kristo afuuka ekitundu ku bulamu bwo, oba ofunye bulamu buggya, ozuukidde. Tugiyita entaana ey'amazzi. Bw'ozuukira oba ofuuse mu kitonde kijja. Ayongera n'agamba nti omuntu abeera mu ssuula y'omusanvu abeera muddu w'oyo amukola ki? Amufuga. Kakati bw'abanga Kristo kati yafuga mu bulamu bwange, aba awambye ebirowoozo byange nga mbimukwasizza. Kakati n'abeera nga ebibye bye bituukirizibwa mu bulamu bwange. Kale kino kye kitegeeza nti bw'osoma essula eyo ey'omukaaga ey'Abaruumi, twambazibwa obutuukirivu bwani? Obutuukirivu bwa Yesu. Kale no Mukama bw'atutunuulira talaba ffe, alaba ani? Alaba obutuukirivu bwani? Bwa mwana we Yesu Kristo. Katonda bw'atunula taddamu kulaba byambalo bikongedde, naye olw'okubanga twambadde obutuukirivu bwa Yesu alekeraawo okulaba ffe, nalaba obutuukirivu bwani? Bwa Yesu. Biri ebikoola Adamu ne Kawa bye baakola tebyali tebisobola babikka, ebyo biba bivuddewo. Obutuukirivu buno bwe tuddamu okukola ki? Okwambazibwa. Amugambye nti kubikkulirwa essuula ey'okumeka? Kubikkulirwa essuula ey'okusatu amugambye nti oli bwereere asaasirwa. Kale no bwe tuba nga tulina obutuukirivu obwaffe tuba tusigadde tuli bukunya. Naye bwe twambazibwa obutuukirivu bwa Yesu olwo tuba twambadde nga tetukyaswala mu maaso g'eggulu ne mu maaso ga Katonda, olw'okuba tuli bawulize era bagonvu eri yakuwa. Kale n'obulokozi butambulira wamu, butuukirira era ne butambulira wamu okusinzira Yesu byakoze ki? Byakoze mu bulamu bwaffe, byakoze mu bulamu bwaffe ekuyita mu bulamu bwe obwali obw'obuwulize obutuukiridde ng'agondera amateeka ga Katonda. Kale nno ekyokuddamu kyaffe eri okufa kwa Yesu Kristo, bw'omala okukitegeera nti Yesu yafiirira ebibi, yafa olw'ebibi byo, kwe kwewaayo ne tumugondera, obulamu bwaffe ne tumukola ki? Ne tubumukwasa. Era bwe tumala okumugondera ne tweteeka mu mikono gye, olwo eggulu nalyo ne litandika okukola ki? Ne litandika okugenda, ne litandika emirimu gyalyo, okugatta omutima gwange n'omutima gwani? Gwa Yesu, okugatta enteekateeka zange nga zitambuliramu n'enteekateeka ennungi eza Katonda eri obulamu bwange, ebirowoozo byange n'okufumiitiriza kwange ne bibeera nga bifaananyirira ddala ebyo ebya Yesu. Ogwo gwe mulimu Yesu gwakola mu bulamu bw'abo abeewaddeyo mu mikono gye. Omulimu ogwo ne bwe tuligezaako tutya tetusobola kubaako we tugutuusa. Kyavudde agamba nti mu Isaaya 6:6 nti obutuukirivu obulowooza nti okolerera bw'okola obubwo, nti nze sikyayonoona, nze sikyabba, nze sikyayenda mu maanyi gange. Obutuukirivu bulinga enziina ezikoze eki? Ezikongedde. Ku lwaffe tetulina butuukirivu busobola tusaanyiza kufuna bulamu butakola ki? Butaliggwaawo. Kristo alina kusooka kufuuka kitundu ku bulamu bwaffe nga yafugira mu ffe, nga Pawulo embagayo bw'agamba nti kakati nze okufa si kikulu,
naye obulamu ye Kristo, kuba yali akkiriza Yesu Kristo nga Kristo yakola ki? Yafugira mu bulamu bwe. Naffe olwaleero kyenkusaba nti okkirize Yesu Kristo yaba afugira mu bulamu bwo. Tisaagala n'olunaku n'olumu weerimbe ng'olowooza nti omulimu gutuukiridde mu bulamu bwo, nti kasita wakkiriza Yesu Kristo byonna byali ttereere ng'erigenda ebubebbere. Nedda. Obutuukirivu lugendo, obutuukirivu obutusaanyiza obulamu obutaggwawo olugendo obugenda bwe tugenda nga tukula mu Kristo Yesu, naye ayo nga twewaayo tumenyeka ne twewaayo malala ge n'agenda ng'agajjamu mpola mpola n'ayongera okutuwa okutugabira ku butuukirivu bwe. Olwo ekyo kyamufiisa ku musaalaba ffe tusobole okubeera abaki? Abalamu. Awatali musaalaba obulokozi bwandibadde tebusobokerako ddala. Tebusobokerako ddala. Kye Pawulo kyava agamba nti buli lunaku nkola ki? Nfa. Ng'afa eri ekibi. Tuli boonoonyi, ebirowoozo byaffe bye tulina buli lunaku obbiwaayo mu mikono gy'ani? Okufa okwekomerera ku musaalaba nga Kristo bwe yakola ki? Bwe yakomererwa ku musaalaba. Afa olw'ebibi byaffe, naffe tubeere ku musaalaba gwo nga tufa eri okwerowoozaako n'ebyo ebintu Katonda waffe byatakola ki? Byatasiimwa. Naye kiva mu kwewaayo mu mikono gya Yesu buli lunaku. Omukkiriza kye kimukola ki? Maaso ga Katonda nti Mukama, obulamu bwange mbukwasizza, gw'okole by'oyagala mu ki? Mu nze. Kati olwo Omwoyo we Omutukuvu n'ajja akola ki? Atuula mu nze, gwe nange, ng'agenda atuukiriza obutuukirivu bwa Katonda bw'asiima. Ekibi n'agenda ng'akimaliramu ddala mu bulamu bwaffe. Olwo ne tulyoka tufuna empisa eza Katonda. Bwe tuba nga tulina empisa za Katonda era ng'ezo empisa za Yesu, oluggi lw'eggulu tetujja kusobola dukola ki? Wankaaki w'ekibuga eky'eggulu tetujja kusobola kukikola ki? Kukiyingiramu. Kale Mukama atusaasire, kubanga ye yekka asobola okujja ekitali kirongoofu n'akifuula kiki? Ekirongoofu. Enziina ezo ezikongedde bwe tukkiriza Yesu Kristo, ye ate ezo z'enziina zaatuggyako n'atwambaza ekyambalo eky'obutuukirivu bwe. Mukama enkya eyali omusaba atubeere, atonde mu ffe emitima eginaamugondera, emitima eginaakola ebyo by'ayagala, emitima egy'ennyama aggyemu omutima ogw'ejjinja, kubanga ffenna tuli baakusaasirwa. Ekisa kye kakitubeere enkya eya leero. Obusaasizi bwe tubukkirize, tumenyeke mu maaso ge, ye abafugira mu bulamu bwaffe, atusaanyize okuyingira mu butaliggwaawo. Katusabe. Mukama mulungi w'ekisa, njagala okwebaza olwa muganda wange ne mwannyinaze abafisizza obudde nate enkya eya leero okubaako bye tuyiga ku nsulo yaffe ey'enkya. Kkirizayo Mukama ebigambo bye njogedde bigende mpola mpola okuyita mu kukola kw'Omwoyo Omutukuvu, bikola enkyukakyuka ey'omuggundu mu bulamu bwange n'obwa muganda wange ne mwannyinaze. Okwekusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.